Entiisa ebuutikidde abatuuze ku kyalo Kalyambuzi ku mwalo gw'Eddamba mu bizinga by'Ekkoome. Laddu bw'ekubye abantu 5, 4 ku bo ne bafiirawo. Kitegeerekese nti abafudde babadde balongoosa byennyanja mu kayumba okuliraana omwalo. Kitundu 3 kitundu awo enkuba bwe yatandikidde netufuna incident eno ng'abantu baffe bana bafiiriddewo right on the spot ku container wali nga laddu yabakubye. Twagenza otuukayo ng'abaana bafiiriddewo, omukyalo omu ali awo bamuwa first aid era bamukozeeko oluvannyuma bamutwala mu ddwaliro. Abafudde kuliko Ismail Ochaya, Brian Janjia, Rogers ne Nassos babiri. Owookutaano era nga Simatuse ye Betty Nangobi ali olubuto olw'emyezi 8 ng'ono atwaliddwa mu ddwaliro e Mulago nga tasulewo taasibewo yali ku mimwa gy'abantu. Eyawonyeewo abadde n'olubuto lwa myezi 8. Omukyalo omwe yafudde yabadde n'omwana wa mwaka nga gumu. Wano we yayisiza n'ekkuba kati babiri nga bali awo waggulu bagudde awo ku kimeeza. Omukazi omulala n'aggwa eri wansi n'omusajja. Omukazi bamuddusizza mu ddwaliro nga mbeera naye mbi. Omukazi nga yamukasuse n'emuteeka wali eri oli eyafudde kati ng'omulwadde ye ali wali eri awo yamutadde. Omusasi waffe watuukiddeyo nga babiri ku bagenzi poliisi ekkiriza ab'enganda zaabwe okutwala emirambo gyabwe bagende mu maaso n'enteekateeka z'okuziikira nga basangiddwa balinnya maato okweyongerayo. Mu kiseera kino emirambo ogumu ogw'omusajja abeewa bwe bazze ne bagutwala bagututte Buseenyi, omu bamuyita Looja abadde mukozi w'amaato wano. Omulambo ogumu bagututte ogugwe n'ogw'omukyalo yafiiridde wali naye bamuyita mulongo abamuyita babiri Puloosi naye yatwaliddwa ewaabwe yatwalidde ku makya ga leero. Abantu bategeezezza nti bali mu kutya ekiseera kino ddala ng'enkuba yeeyongedde okutonnya olw'okuba ku kazinga kano tekuli ddwaliro kwe basobola kutwala abantu baabwe nga ne munnaabwe yabadde olubuto baasiitaanye okutaasa obulamu bwe bwe bamuddusizza mu ddwaliro ekkulu e Mulago wakati mu mpewo eyabadde ekunta ku nnyanja. Kuba entambula yaffe wano nzibuzibu si nnyangu. Oyinza okuba abantu ng'olengerawo wali naye nga ne bakusaba ssente empitirivu olw'okuba entambula ya ku mazzi si nnyangu. Yo yeetagisa kuba kati olugendo lwe bakozesa okuva wali n'okutwala oli etenjeero lubadde luwanvu, empewo nnyingi, eryato litono. Okitegeera ogamba omuntu afuna obulamu nga buzibu nnyo mu by'entambula. Wakati eddwaliro eri simanyi likacyanga eri teri mu ddagala n'abasawo tebaliyo kuba twageza okufuna ku ddagala naye eddagala tewali kati okutakkiriza bulamu bw'omuntu kitegeeza ate eddwaliro nga liwerako si kalwaliro lwaliro kuba abantu bangi basuka mu mutwalo. Bano basabye gavumenti okubazimbira eddwaliro n'okubawa poliisi mu kitundu ekyo. Saba gavumenti atuyambe abali mu nnyanja. Tuli bubi tuva wala nga ne poliisi ogikubira okutuuka wano eyagala tugiweereza obuyambi obugituusa wano. So kati mwagala ki? Naye twagala gavumenti etuyambe tufune ne poliisi tubeere nayo wano kumpi. Poliisi e Katosi eganye okubaako ne kyeyogera ku nsonga eno. David Musika Lyankolo yakusakidde eggulire lino ku Raukede TV.